Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno ofunda n'omuliika mu kitabo Pawulo Kirimuttu. Ekitundu kye twasembyeyo twalabye nga Pawulo afuna omulimu gw'obusomesa oluvannyuma lw'okugiwenjeza ebbanga, era ekitundu ekyo we twakifundikiridde nga maama wa Nambalirwa ali mu kubiyitiramu bba nga Nambalirwa bw'alabika okuba nga yasoba. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ofunda n'omuliika. Ng'asisimuse omukyala yasonda agakamutema. Leero maama wazze oli ttoopu n'okutubuuzaako ne kulema. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba oluuma otwerabidde. Musajja wattu yali agenda okwerwanako, omukyala kwe kumwanguyira nti, naye munnange kyenkusaaliddwako, omusikaawo yasobya era naye n'asoba. Yasoba? Kusoba kutya? Ky'ogamba nti Nambalirwa omwana wange ddala Nambalirwa ali lubuto? Jjajjange Kajjongolo, oyo omusajja mufu, oba tannafa mufu, ku ssaawa eno kati mufu. Owange ggwe Nambalirwa ono nti yanguwako wano mu lukuubo. Nambalirwa eyambalira ku mugongo nga nswa, okutemya n'okuzibula nga yafukamidde eddaawo mu lukuubo kumpi n'omulyango ogugenda ewuwe. Kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa yali talabanko kitaawe nga yeesibye ekikooyi, yeekanga nnyo, n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti, olw'otunula wansi tukole tutya? Nkutenda obuwombeefu, olwaleero ojja kundaba akanfaamu. Nambalirwa bwe yabbulula amaaso n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise okumera envi. Kino sikyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava amuviira mu luyi n'alumuwaatula mu mpulukutu. Okumanya ng'oluyi lwayitonziriranga ne maama lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumaliremu ddala obusobi obwo, mukyala we kyeyava ajja ng'azuuma ng'enjuki n'amugamba nti, musajja waffe tuva ku mwana wange, tumanyi bulumi bwabisa. Nambalirwa si yasoose okusoba era si yasembyeyo. Ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tukyateekwa na kumukubako. Y'okubawa ono nga bw'afaanana. Mweyogereze yalaba olutalo Ssematalo lubindabinda ko ye nti wano wafiira muloge, okugenda okukkakkana ng'ali wa mutongole. Bwe babigaayagaayamu nga Ssaaba waali ne bateesa okugenda kukwata mulenzi. Pawulo yali asomesa ddiini mu senior 4 we bajjira okumukwata. Era yali ku lunyiriri olwo olw'amalaaya Abayudaaya gwe baawawaabira era Yesu amale agambe atasobyanga okumukuba amayinja. Omusigire n'emweyogereze tebaayita na mukulu wa ssomero era omusigire n'amulagira okufulumako. Pawulo yali akyabiyita byamannyo wenu k'omusigire nti, ssebo, ffe tetuzze wano ku byakuzannya. Ate Pawulo amutemyako yali ayagala wambazzi ng'afuluma. Pawulo yabatwala eka, naye bwe yabawa obutebe baasooka kugaana kutuula. Awo Pawulo we yategeerera nti bukaaye. Ebintu okugenda okuggwa nga Pawulo bamukolesezza akalagaano ng'akkiriza nti ye nannyini lubuto, ate ng'akkiriza n'okuliwa shillings 4,000 ez'obuliwo. Okwo nga kwogasse n'obuvunaanyizibwa bw'okujjanjaba mukazi we era n'omwana ng'abadde azaaliddwa. Ate ng'omuwala amaze okuyonsa, Pawulo era baamuwaliriza okumuweerera alyoka addemu okusoma, era ng'amaze okusoma amuwase. Bino byonna Pawulo yabikkiriza, naye munnange baalugera dda nti tegumanya nnyumba mbi, kubanga Pawulo yali talina gy'ayinza kwewola ssente ezo zonna. Omukulu w'essomero yamuwolayo 10 lwokka era kwe yawoleza, ko mweyogereze nti, kale akasukali alinayo taba muti, leeta ezo ate ogenda opakase. Era bwe gwali
okutuusa omutango gwonna lwe yagumalayo. aba yakagumalayo bw'ati n'ambalira n'azaala, era omwana yazaala mulenzi, kyokka omwana yabafaako nga wa myezi 3. nga Pawulo ne banne bakyateesa ku ky'okuziika, omukyala omu yali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omu nju nti, naye mulowooza muyinza okuziika omwana wattu ono ewammwe? Ono omwana wa mwannyinaze Sseggirinya Zedde Bwoya. Ye lwakuba nti tasobodde kuva ku ssomero, naye omwana ono waffe era omulambo tugutwala. Zedde yali omu ku baana b'omu ssomero Pawulo mwe yali asomesa. Olw'obutayagala kwonoona linnya lya ssomero, omukulu w'essomero yagoba Pawulo ku mulimu, ate Pawulo n'atandika kujeera buto. Olunaku olwo lwonna Pawulo yasiiba agalamidde ku kakeeka nnambalirwa ke yali amulukidde nga bakyalinnya mu kimu. Nga bwe tutamanya alirira nnyina, otulo twamubba. Ng'atandise okuyiira yaloota afunye omulimu nga minisita w'eggwanika. Yaloota ng'atuula mu Benzi era nga baggulira mu ggulire. Yaloota ng'abantu bangi bajja okumusaba emirimu, era mu bantu abo nga mwe muli n'omubuze bajaalirwa. Bajaalirwa ne Pawulo baali baazaalirwa ku kyalo kimu era nga baasoma bombi. Kyokka bwe baamala okusoma, bajaalirwa n'agenda e Kongo okunoonya emirimu, era okuva olwo teyaddaka. Abantu be baali bakimanyi nti yafa era nga bamaze n'okwabya olumbe lwe. Pawulo yaloota bajaalirwa ng'akomyewo nga mwavula nkupe era ng'ali mu nsensu. Kyokka Pawulo yamusembeza era ne balinnya mu Benzi, bombi n'amutwala eka. baali bagenda Benzi n'ewaba, ate nga waliwo olukonko luwanvu nnyo ebbali n'ebbali. Awo Pawulo we yazuukuka akankana n'afuluma mangu wabweru. Enjuba yali egolooba, n'ayayuuya ne yeegolola, ennyindo ne zimusonsomola n'ayasimula. N'ayongera okwayuuya, yalaba alina amaanyi ga muswaba n'abaalako. Ebigere byamuggukiza wa headmaster. Newankubadde nga headmaster ono yali agobye Pawulo ku mulimu, naye baasigala ba mukwano. Era Pawulo yamulabirako eri n'amwesooka engeri olubuto gye lwesookeddye ebbi nti, nga nfunye omukisa, anti nange mbadde nzija eyo. N'akava kati mu posita. Awo yamukwangira ebbaluwa eyali mu bbaasa eya kkaki okuggyako erinnya lya Pawulo era n'endagiriro y'okungulu. Ku bbaasa kwaliko omutwe ku lw'omulimu gwa gavumenti, kyokka mu nnukuta ennene. Eno si eyali bbaluwa ey'ekika kino Pawulo gye yali asoose okufuna. Mu butuufu yali afunye ebbaluwa bwe zityo nfaafa, kyokka nga mu zonna omuweereza wa Pawulo omwesigwa akamutema nga bye yasaba bwe bitaayitamu. Pawulo yasumulula ebbaluwa ng'emikono gye gikankana. Emmeeme ye yali wakati w'essuubi n'okutya. Yasalawo okunoonya ekigambo kimu kyokka mu bbaluwa nsaaliddwa, kyokka yakinoonyeza busa kubanga tekyalimu. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Ssebo Mwami Pawulo Mazuuku Kirimuttu, nsanyuse okukutegeeza nti akakiiko akagaba emirimu mu gavumenti kaasemba okusabako okw'ekifo ekya Senior Establishment Officer, era bwe kityo ekifo ekyo ne kikuweebwa, ng'ojja kukola emyezi 6 ng'okyagezesebwa. Bw'oba ng'ekifo okikkiriza, jjuza foomu ze ntadde mu bbaasa eno oziweereze amangu n'embiro. Nze omuweerezaawo omugonvu. Pawulo yali yeetaagibwa okujjuza foomu 2 ekkiriza omulimu era n'ey'omusawo. Tekyali kyangu nnyo mu nnaku ezo okufuna omusawo mu ddwaliro lya gavumenti okumukebera. Kyokka ku lunaku luno Pawulo yafuna omukisa ng'aliibwa engo. Anti aba akyatambula n'agwa ku munne gwe baasomanga naye Dr. Museenene.
Bombi baasanyuka nnyo okulabaganako era Pawulo n'amusaba okumukebera ko Dr. Museenene nti, mwana wattu onsonyiwe, ekyo siyinza buyinza kukola. Si lwakuba nti sandyagadde naye wabula ndi bize nnyo, onsonyiwe nnyo Obbi. Dr. Museenene olwamala ebyo n'atanduula ebigere, kyokka Pawulo teyamukkiriza, kwe kumwesooka nti, Dokita, mmanyi nga tekijja kutwala bbanga ddene ate nze munno ddala, n'akasiimuko kaako katwalire ddala. Dr. Museenene yatta mangu ku bigere n'amwenyaamu ate n'anyeenya ku mutwe nga bw'agamba nti, mwana tutemukaluubiriranga bannammwe. Kale genda wali mu ofiisi yange kisenge nnamba 4. Pawulo yagamba bugambi nti ojje ku mutwe. Mu kisenge nnamba 4 Pawulo yasangamu omulwadde omulala. Yali omuwala eyava mu kulungiwa n'abalagala bubalagazi. Pawulo yamusanga atema bisiki. Bwe yayingira omuwala ne yeekanga. N'abuuza Pawulo nga bw'asimba amannyo nti, musawo omulabyeko? Ko Pawulo nti, ajja. Omuwala teyaddamu, n'asalako. N'akwata magazini y'abakyala n'abikkula era n'atandika okuyisaamu amaaso. N'omusawo yatuukira ne yeetonda mangu nti, darling nsonyiwa. Ate awo kwe kukyukira munywanyi we Pawulo n'amusaba ffoomu n'amubuuza oba yali alwadde ku ndwadde y'abazira. Ko Pawulo nti, nkweta mulanga. Ko musawo nti, gwe bulwadde ki obutera okukuteganya? Ko Pawulo nti, nze ndi mulamu nga nkumbi. Dr. Museenene ng'ajjuza ffoomu ng'ateekako mukono. Olunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti eyo lwakya bulungi era Pawulo mazuuku kiri muttu, enkoko yagikwata mumwa, akalimi k'essaawa okuluma mu 2 ng'atudde kitebe enjala kyetuula mu lubuto mu woofiisi ye. Ku olwo ne mukama we yayanguwa kubanga yatuuka essaawa 3 n'ekitundu. Mwami Yoweri Kinaakukka Nsimbe, mukama wa Pawulo omupya, yali akuze nga tuuludde. Yalina ekiwalaata nga kyakyami ate nga kiringa ekisiiga omuzigo. Yalina amaaso manene era nga avulumula mavulumule. Ennyindo ye nga ŋŋanda ddala. Ku ttama lye erya ddyo nga kuliko enkovu ennene, amatu ge nga gampaggwa. Yali talina nkoona ate ng'omutwe gwe gwa masiga. Omwami ono yalina emabega nga muserebende kyokka ng'empala gisibira wansi wa kiwato. Ku lunaku luno Pawulo yatandika omulimo. Mukama we yali ayambadde essuuti ye yokka gye yalina eya bulusanga. Mu butuufu essuuti eyo yali nkadde nnyo, yonna yali nga yeefukuse. Emabega empale yali etandise okwabirira ate nga n'amagemo geesaliridde. Ekkooti yaliko ebipaapi eby'ebipiira ku nkokola ate ng'ekitogi kyayo kigegeddeko. Ekitogi ky'essaati kyali kyabifu ddala, ettaayi nga yeeranzeranze ng'omugwa. Olwatuuka mu ofiisi n'atumya Pawulo era naye yasitukira mu busitukizi ng'eyatega ogw'ekyayi. Pawulo yasanga mukama we akutte olupapulo olwaliko olukalala lw'emirimu gye yali aweereddwa era ng'omulimu gwe omukulu gwali gujja kubanga kutuukirwako bbaluwa ezisaba emirimu n'okuziyitamu. Oluvannyuma azituuse ku mukama we nga yakola enkalala n'okuwandiika ebiba biteeseddwa akakiiko akagaba emirimu. Olunaku Pawulo terwamugendera bubi era mukama we yayogera naye ng'amuwa amagezi nti, Pawulo zze wano era tewali ansinze kusanyuka okukufuna mu kitongole kyange. Munno abadde musajja mukulu naye ng'ekyokusaalira ebirowoozo bye tebinnasajjakula. Abadde tamanyi kintu kye bayita buvunaanyizibwa era nga tamanyi ku ffembi alina buyinza mu kitongole kino, nga yeetumiriza ate nga tamanyi kuyiiya. Abadde yeerowooza nti wa kitalo, n'olwekyo bwe nfunye ggwe omuvubuka neesiimye kubanga nkakasa nti ojjanga kulowooza ku bunafu bwo okusinga ku maanyi go. Obudde bwonna obw'okumakya Pawulo yabumala afuna abagenyi
bakozi banne bajjanga okulaba omuntu akoonodde ogufa ogwo. Leero bwe kyatuuka ku bawala ne kiyitirira. Yabawulirangaawo ku luggi nga bakonkona ko ye nti yingira. Awo omuwala n'alyoka ayingira, ate bwe yatuukanga mu kisenge n'abanga asobezza era ne yeetonda. Nsobezza ssebo, mbadde ngamba nti Yofeesi mwali. Yofeesi ye yali ofiisa Pawulo gwe yasikira. Ate abalala bajjanga beenoonyesanoonyesanga fayiro. Essaawa y'akeewamala bwe yatuuka, Pawulo yali akyalowooza gy'anaabeera. Yalabira awo ng'afunye ababaka babiri, Lydia ne Suzani, abaali bamudduukidde okugenda mu staff canteen yaabwe. Era bwe yatuuka eyo yasanga ekiri eyo nga si kibejjo. Abakozi bonna ab'omu ddaala erya wakati eyo gye baalyanga emmere awamu n'okuweweeza ku mimiro. Ku olwo nno ye Ssempape Pawulo baaliisa muliise, Lydia ye yamugulira ekyemisana. Era baamunyumiza ebintu bingi nnyo ebifa ku mukama waabwe. Baamutegeeza bwe yawalana ennyo omwami oli Yofeesi, Pawulo gwe yaddira mu bigere, era nga ye kennyini bwe yali entabwe eyavaako okukyusisa musajja wattu oli. Mu kutwalira awamu olunaku olusooka Pawulo lwamugendera bulungi nnyo, okuggyako mpozi ekintu kimu, yali mwavu lunkupe. Mu butuufu yali talina yadde ekuba ennyonyi mu nsawo ye. Era singa tezaali nsonyi nnyingi, yali ayagala okusaba Lydia mu kifo ky'okumugulira ekyemisana ssente ezo azimuwe buwi. Ate yali ayingidde ennyumba empya ey'omulimu, leero ennamusa n'etuuka ku nnyooge. Olw'obutaba na ssente ate nga tannamanyira nnyo na kitundu ekyo, Pawulo yaddayo mangu eka. Naye aba yakeesimba bw'ati mu luggya lwe n'afuna abagenyi. Teyabasuubira era mu butuufu yali tabamanyi, era yeewuunya okulaba engeri gye baamutuukako. Kyokka nti naawe enjogero ogimanyi nti mu nju temuba kkubo, n'olwekyo Pawulo abagenyi be yabaaniriza. Wabula bombi yabaalira mukeeka omujiija eyali amaze ebbanga nga tasaayibwako. Nyooge ye yaddirira, era ng'awedde ku bagenyi bombi omusajja yeeyanjulira Pawulo nti, mukama wange totumanyi, leero kaŋŋambe nti totumanyi, kubanga ono ye muwala wange, era nze Samusooni musajja gy'agenda. Ndi mubazzi era obubazzi nabusomera mu tteeko. Nabadde ndi mu katale eyo ne mpulira nti mu kifo ekyo kye wakoonodde baaleeseewo omuntu, ate ngenda okuwulira erinnya ng'omuziro gwo gwa mmange, kwe kugamba gw'oli kkojja. Kale nno Abaganda baalugera dda nti siryayolesa mubiri, ate era ne bagamba nti olw'omwana lundeebuukanya. Muwala wange ono ate mukazi wo yamala siniya omwaka ogwayita, naye tunoonyezza emirimu, tutambudde n'obwoya ne butuggwa ku ntumbwe. Buli bwe tutuuka batulimba ne ssente zaffe baziriira bwereere. Ne munno gwoddidde mu bigere naye twamutuukako. Kale nno ssebo kyetuvudde tusituka gwe ate munnange olitusomako obusomi mu fayiro. Era ssebo ne munnange bwe tuzaala omwana ono Nnaalongo naye ajja kutuuka, wabula ntumye okukulaba nti akamwanyi kaako gaayaako. Ono omusajja gy'agenda kwe kufukamira n'akwanga Pawulo siringi 10 ddamba. Kyokka Pawulo yali yamalirira obutakwata ku nguzi, era wano we yeebaliza omugenyi, kyokka n'amunenya okulowooleza mu nguzi nga bw'amugamba nti, nze bannange munsobera, ondabe waabwavu, nandi kyogenza okulaba ng'omutima gwonna gulowooleza mu ssente zokka. Olowooza siyinza kukuyamba nga tompadde ssente? Ngamba nti wano ndiwo kubaweereza, ye abaffe. Yali akyayongera okutwatwalikana, musajja mukulu n'amuwooyawooya nti, taata toyomba bw'otyo, naye munnange ssente nzireese mu mwoyo mulungi. Ye ng'ani amanyi nti w'ofiisa omukulu nga ggwe oyinza okukolera obwereere.
wabula mwana wange kankwebaza ekisa. Maasombira omuwala musajja gy'agenda gwe yaleeta okunoonyeza omulimu yali yava mu kulungiwa n'abalagala bubalagazi. Amaaso ge mu kiwanga nga galigita buligisi, era enkeera yatandikirawo okukola. Ebyembi teyalina nnyumba, wabula eky'omukisa olw'okuba Pawulo teyalina mukazi, yamuwa akayumba ke ak'abakozi. Ampuliriza omulungi, katusooke tuwunzikire wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ofunda n'omuliika. Mpaka omulundi omulala era bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala twongere okumanya gye binaggweera. Atakuumira mpeera abankuumire era mweraba.